Tuli mu kaseera aka holiday, omuzadde yenna waasaanidde okubeera nti afaayo okulaba nti abaako enjola n'okugunjula okw'enjawulo kw'ateeka ku mwana we ye ng'omuzadde, kubanga kaakati akaseera kano ak'oluwummula oluwanvu omupiira guli gye tuli ng'abazadde okubeerako empisa n'okugunjula okw'enjawulo kwe tuteeka ku baana baffe. Mu bimu ku bye tutalina kwerabira ng'abazadde bwe tuba nga tugunjula abaana baffe kwe kubayigiriza asidiki, amazima, okubeera ab'amazima, wal amaana n'abeesigwa. Ekitendo ekyo olina kukizimba mu mwana wo mu kaseera kano aka holiday. Washujaa, era n'okutendeka omwana wo okubeera omuzira, ateetya, asobola okuyingira mu buli kintu era n'akimaliriza bulungi. Waddifaa anil haqqi, kaseera kano omuzadde yenna teyandigayadde kuyigiriza mwana we kutaasa mazima oba okulwanirira amazima. Abantu abamu balowooza nti abantu abangi we babeera ge gaba amazima, n'oluusi nga amazima gennyini bagamanyi naye nga tebagalina. Kati ekyo kirabise nnyo mu kaseera kano, n'olwekyo oba otendeka omwana wo mu kaseera kano aka holiday, muyigiriza okubeera ow'amazima, muyigiriza okwogera, adabul kalaamu, empisa z'okwogera, kubanga okwogera ye muntu. Omuntu bamutegeerera ku kwogera, naga nti egundi bw'atyo bw'ategeera. Okwogera ye ntegeera y'omuntu, okwogera ye muntu yennyini omulamba, naye omwana we ayogera atya? Ebyo byonna kati mu kaseera kano abazadde tulina okufaayo okuyigiriza abaana baffe. Boogera batya mu public, boogera batya nga bali bokka, boogera batya ne bakadde baabwe n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Tubayigirize empisa z'okutuulamu. Ekintu kino kinene, abaana bo bayiga okutuulamu nga wooli oba toliiwo, naye enkya ate toliiwo, naye abaana bo bamanyi nti basobola okutuulamu ne bakkaanya ku kintu, oba we batuula bayomba buyombi oba kukaayana bukaayanyi. Empisa ezo baziyige. Adabul istidhan, abaana bo bayige empisa z'okusaba olukusa okukozesa ku kintu oba okuyingira awantu. Buli kimu talowooza nti alina kikozesa maanyi oba kikwata bukwasi. Alina okubaako bw'amanya nti afuna permission okuyingira mu kintu, okukikozesa oba okukifunako olukusa. Omwana we amanye empisa z'okulya. Kaseera kano aka holiday omuzadde, omwana muteekemu empisa z'okulya. Adabu taamu, omwana alya atya? Nga ali awaka ne banne oba ne bakadde be. Alya atya ng'ali mu public? Alya atya ku mukolo? Empisa z'okulya ezo ngazi. Waliyo empisa ez'okulya awaka, waliwo empisa ez'okulya nga za ku mikolo, waliwo empisa ez'okulya nga za mu woteeri, waliwo empisa ez'okulya kwegamba mu biseera byonna omwana amanye. N'ekisembayo, mwana muyigirize empisa z'okwebaka, adabu nawm. Abaana beebaka balogootana, abaana beebaka tebateredde, abaana beebaka beegaala, abaana beebaka, naye omwana wo yeebaka atya? Ebintu ebyo byonna nga bwe mbimenye byetaaga biyingire mu mwana wo, ate nga n'eddiini yaffe ey'Obusiraamu era yabisomesa, ate nga buli kye njogedde kiriko obujulizi okuva mu hadithi z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam.